Local defense. Gikolera mu ssente. Nabaga nti Ugandan mafias operate like baby monkeys. Ti enkimento bwe zirabe ekibiranga kikutta omuliro. Zo zirowooza nti fulemu zino zituuka ddi tuzizanyise. Kimenkadde nga zitudde wali zigantunaalaga basinga tufuna aguzikiza. Bo bano ba mafia buli kimu bakikoleramu. Newunyiza, this is not fiction. Waliwo Sefugunda Isolation Center omukyala yava mu America ayagala kwesimba mu Western Uganda bamuleeta ne bamuteeka mu Isolation Center. Agent we n'agendayo namugaa twetaaga ndi kuluza twetaaga kino na kino tiye ffe tutandika emirimu akolamu nanga nti byogera bituufu. The woman yesterday was given 3 hours to leave the isolated center, went, inspected the land cruiser, and the payment will be effected on Monday. Kakati, are you serious? COVID-19 has become a Trojan horse. Yes, I should 3 hours. Never dabaganti najinzira mu 3 hours. But Miso was following her. Kakati, bwe bayagala okikola mu ssente najjano ne mbagamba nti bakwata boda balina agasajja akagenda okuttibwa kuba bano bajja kuddukana kama omusajja w'ekiwangala bamukoddomi wange ne mukazi we nga bava ekalizo omukazi ava kuzaala namukuba emigo mumina president owammwe ne mugamba tojja kuzannya na kabuli gw'oli kofini nga balina akavubuka agaabwe ku kyalo gabakwatira boda nenkubira n'oweerwenga LDC ne mugagamba oyo Ivan kabuli terwa kofini. It does not pay the coffin to fight a kabuli. Don't take trouble. Nunga Ivan you wake kabuli you coffin you wake kabuli. Ngabaku abantu. Kakati baba tuko gamba. Gano agali mu byalo gano agogajja kubona abana. Because obusiru bwammwe agaganda gano gwe beeyambisa agasiru agabeera ku byalo. Kakati baateekawo group yaabwe. Omwana wa boda ne bwaba nga talina kiriko bamukwata nti abadde atisa omuntu. Boda ne bagitwala ku poliisi ne bamulyako emitwalo 10. Emmotoka etannatambulako pulezidenti wabadde aganira mu mmotoka zonna okutambula bakuga ntugirabye emitwalo aga. And the problem with the money ti money zigenda zijeni ogamba nti kanyo kati tukwata abiri olunaku mufuneki tiri abawakanya wabadde balina trick gye bakola nga oli ajja najja nti ye musirikale fe abasirikale baatukkiriza omwana n'amuleeta ne bamukwata. The moment you turn the COVID-19 into a gold mine, this is when you lost. Nti buli muntu yatandika okukubbira ku levo ye gy'abbirako. Boda z'abaana olede kyovula basinza basonyiwa mafia sigisonyiwa gwe kuba olowoozanga nti alina okulya emmese n'ey'olubuto. Why do you believe this innocent boda man should go and sell his kibanja to retrieve his boda nga ddala mu mutima gw'okimanyi tannatwala ku muntu emmotoka epaakinze ewaka tekolangako ne bagijjayo mu mpija omu naye akuvaga genda kudda waago okukyalo empisa enkima ery'ebibisa ogisanga emulago nedda tetugiramba era bati naye mmwe tubalamba nga bwe batta abayosi nga bwe batta agasajja agatambulanga n'aba UPC nga bwe mwattanga abantu nga mwe mugenda era mmwe mwafa. Does it not surprise you to see Sebirumbi was hanged? Lwakasisi is a senior advisor to the president. Does it not surprise you that Moses Ali is the third deputy prime minister when Kasimobra is dead? Mumutunda ni mubyasisi. Bunaba inakufa. Bano baganda bafi babala mbabe ababi yasesinga. Nti ne gundi
omusajja wandika kabuliye bawandika kabuliye omugezi nti gulu nabaddenga gulwa leero ninga bwendi gwekyo n'abaaki balamu atulako n'alowooza ku kitatta balamu has no messages yawo zirabika nkale kakati nkugamba nti bakyonoona kyafuuka kya ssente President agamba abaloko defense temuyingira mu mayumba temukolaki nalaba omusajja mubesi wa kitiibwa kati aladisi w'emityana n'aladisi w'Masaka Central. I don't respect them. Kujangi. Yes. Wait, I'm respecting her. Why? Ti abasajja bano babanga bagezi okussa mu nkola ebiragiro by'omukulembeze w'eggwanga. President Museveni simateeka 10. Museveni leaves you thinks that he is working with intelligent people. Misusing a presidential directive kyakolebwa mu Chogamu. Era yabe Museveni yatulagira agenda okubyanalizinga nga bibakolanga sibyebyo. This is what has been happening. Museveni yakugandi kuba omukazi olubuta agenda okuzaala. Don't you assess? Are you not a human being? What's the role of these female policemen, police women? We see deployed. In fact, what has helped the president of an uprising military police? What military police? What will happen? Military police. Singa bali kubuka. Riot yalitandikidde ku wantu nobola babaleta kubanga these other disease waliwo omusajja w'ekamuli gwe nabagamba simanyi ayogera police bakakayire kyayinako kyokka ekirimu amagezi nkuufira ya police uniform n'engatto feesi yoyinza oga nti chapati yali esiiridde ne bagiwumulamu amaaso ninyi ebituli by'ennyindo nguvuma no omusajja yali ne mukazi wa mutwala mu ddwaliro sajja ne bamukuba bubi nnyo n'omukazi ne bamukuba mubi yagamba mbu yayise ku road block we are waiting him to recover tumutwale mu kkomera kati gwa nedda yasomawa kakayiri wasomawa because a leader is not supposed to protect. I'm not supposed lwaki kirabira yali mu wakise eri ku tension takola bya sentongo lwaki takola bya musajja aladisi w'emityana nenda kwezi yakoze ekyo obusiru yaze nyinno omutwe gwe bwati n'agamba abaana bano babiri tubakutte nga bambadde uniform z'amagye ate nga bali muleeya. How do we know that you call to them dressed in military fatigue? Najjo n'omutwe gwe bwati abaana ne bababuuza uniform mwazijjawa abatali mu uniform z'amagye twazironda ku police. Did this RDC receive complaints from any soldier at that detach or police gonde nti we lost our uniforms? Kakati that's your problem. Nti sentongo gwe tomanyi bantu buli abantu lebaga ntuli mu isolation centers tetuli ya mmere RDC comes up balimba bakola. No, that's not your role. Don't suffer from sakwaism. Sakwaism is leaving your office to do other things. You leave yourself a gundi, flexibility to respond. Then you become part of the problem. Okay. Yes. Dakika 10 ampuliza zaukanye sawa enya yurunaku Singa president atekawo tujje ku agenda. Singa president atekawo akakiiko. We inspect all the police stations. What's the presence of border borders? Why are they there? Did they come to report cases? A border ichizibeza kugundi yesu. And every border you see kitegezo omwana atachyakola. Ate bajja kulumba polisi bwe zaako omuliro nga badduka. Eziriyo ng'ebizibiti z'ogamba. Bizibiti ki? Abamu bamenya because nabagamba nti border is not a means of transport. Is an illegality. Border olaba ko passenger bwakwata. PSV. How can a border an illegality in transport? Border olaba ko bwakwata. Passenger. Olaba ko yesigami. Ambuliza. A border
ya masanyu boda omukazi okugituulako alina okubanga ayambadde jean era agituulako kisajja because a jean the woman is not easy to rape. The ruling was made in Italy. Omukazi tebamukutte yabadde mu jean abo bawini byanyima ne bakasuka n'egundi ne jean zaabwe ku embassy ya Italy. You have forgotten. A ruling was made. It is not easy to rape. Omukazi ali mu jean fights back. Boda ino kutekako amataala to know what tajiraba. It is a motorized gundi object moving. But after destroying UTC, after destroying Uganda Railways, twaina kayola wano nga etambuza abantu. And what embarrasses you, abani vision we bagala okukola emikolo train zivaayo naye muli basajja. Kakati today ababadde beyambisa aba police abadde beyambisa aba local defense obabira sente bala disa ababadde beyambisa Museveni tabakuteeko. No. Santongo should answer. This Mitiana man should answer. There is a woman in Kayunga should answer. These are the decisions who have been defending. Abayolerewo. Kale. 13 dakika zao kwenye kusawa enya. Wabwe tulaba mugisha muntu ya fishinzeyo mwiru Bobby Wine abantu bagenze massively okwewandise uwe nalabye Chameleon na yagenze ngokanti mpaka tejja kubeerawo wanje lwaki bakola organization nga baga nti ate okulonda kweyongereyo obani this is why bakoze kidalanga tewali when you read my book Scientific Elections Scientific Elections we are heading for trouble. Whatever. Bunji nyo chaos. I'm seeing chaos ahead. One, nti COVID-19 has been exaggerated. At this time, twafuna a war task force. After battling COVID-19, we would have a new team in approach a gund a coexisting with the virus. Iramba gamba, don't praise yourself. We are helped by two factors, the Museveni factor and the international factor. The information jamba sibano simanyi Museveni scientists abo siraba muno tewali yali yakoze empisoti wali yali yakoze kikwasoti tuchita misnomer, something that appears to be when it is not. These Europeans and Americans packed their propaganda. Propaganda is not telling lies. Kati olwokuba twalabanga abantu abafa mu malwaliro ne tulaba Queen Kamukutte ne tulaba ani twali scared. As things change in Europe, the original, the source of this well-packaged information abantu bali relaxed. This is your only wound. You are not telling the people nti COVID-19 wa amaanyi nga negundi muzibye n'amata kampuni neri gwe banene bwemba mubbi nti asinza kubba nti kampuni yange yegenda okutwala omulambo, kampuni yange etwala abaana ku ssomero okukola ebigezo, kampuni yange etwala omulwadde mu ddwaliro agenda okuzaala. Ebyo tobibbiramu. You suffer. Buli omu okukolimira. Kakati onga nti obuzibu bwolabye mu scientific election we are using COVID-19 ogend yali exaggerated yajubisibwa n'asukka. Kakati today who is prepared for elections is only Museveni. Opposition ndabona yitekata ate rudda wa Museveni taina challenge. This is a problem. Nti Besigye bwe yajja era mu katabo kankano nkubuulira nti kiki ekyayamba Besigye. Ekyabayamba Besigye yali muhwezi ne mukazi we Winnie. The Winnie carried out the donkey work. Kakati muhwezi yawonya Museveni yagamba Museveni nti omusajja mute agende erukungiri tukukolere pate tukolere pate omusajja omutage ne mu civilian life. Womutugamba. Kakati Besigye waddukira. Besigye bwe yadduka nabagamba wano
Besigye waddukira naawona kakati ba leaders bonna Besigye abadde survivingira ku ssente z'ababbi mu gavumenti which Museveni has squeezed ababbi tebakyalina ssente. 2 Mugisa Muntu programu si ya leero. Mugisa Muntu kampeyini ye eyinza kutuyamba mu future nti this situation has helped us. 1 violence ya Besigye w'okutuwa kati kizudde tekola. Yes, tekola. You cannot remove Museveni through violent means. Embere eriwo kati gye bagamba so okujjawo Museveni yabavubuka ya people power. Era olaba kyekiriwo. People power ekizibu kyayo kyeyina. Ekyo kyokiraba otya? No, tayina resources zikola network. Ani Bobi Wine tayina sente. Nzenga nayogeredde Museveni byakoledde abavubuka. Bobi Wine yakubwa. Tayina structure. Tayina sente naye obutaba na structure kyekimuyambi. Kyovula bambaga nti eno slogan tulwana nayo muzimu. Omuzimu guba gutuga abantu n'ogenda we bamuziika n'ojja ku olubugo. Tuyina ky'obukoze okutwala kusaasira ogula bazaali ogula baani you are wasting time. Omukazi ow'akabina okumubbako ebikooyi akabina ke kasigalawo. Bombshell. Bobi Wine akabina ke weekali nti alina kozi yaki era bamutya nnyo. Omanyi bano they don't know ti Bobi Wine bw'agenze ku leediyo okwogera ensi esiibye mulindirira teriimu to go back twice. Emirundi ebiri tebaliiwo. Era bajja mulinda. When Bobi Wine is in an area Besigye goes to another area mu presidential elections and another person in Mbabazi goes to another area which means the 3 of them they were addressing at that particular time they were opposition. But when it comes to voting they are going to vote different. Chiringa bola bente ente fabalundi ya mchibuga umulala abera ne ganadeni eza mirundi ziweta eza gunne ziweta alina nokutuka wenga tayina ne mirundi katono nnyo omwana ono Bobi Wine abantu nga bamwagadde kirabika lwakuba nti bali noyize bavubuka je mupya kubanga you cannot Besigye you cannot fail 5 times. Kyola Besigye abadde akoze olukwesoka nata FDC najiteeka toyinza kujjako Kijja. Jesus smiles infectious no kumuvuma omukwatirwa ekisa ni bwaba yavumye gavumenti naffe tuli bantu omukwatirwa ekisa kati oyo yamutta nadira erina alekayo akulira ekibiina tamanyiddwa. I think he's a lawyer. Tali mu ebyo I think he's a lawyer. Era Besigye mubazi nnyo. There's no married woman who can bring a more beautiful maid. Yategeera. Yes, that is musajja mugezi. Bombshell. Musajja mugezi. Kakati erina tayo. Kakati bwe bategedde nti Besigye talina sosi ya sente balaga wa Mugisa Muntu. But all of them n'abenaalimu batya akalulu. Wali tomaliddeyo wali nti Bobi Wine oga nti abavubuka bakugambe nti obuganzi bungi kati. He's a new kid on the block. He has gone through the political embaru. Akubiddwa mu Arua akoze eki concentration yonna eri kuye bwagenda okuziika amajene gayiika nabagamba nti the biggest campaign manager of Bobi Wine is NRM. Bemukolera kalulu netagenda kuba ekintu wano atasobola talina network nze nkubulidde bodati wali ali organized ne wangamba the presidential candidate who is organized is Museveni talina ba challenge wangamba Mugisa Muntu is a resource nene nyeri gwanga anti siwa leero Mugisa Muntu kati nga bano Besigye bafudde baani abalogoleza mu violence. We need to change the trend. Tuiza n'okufuna ebibiina bibiri Republican ne gundi Conservative ne Labour kubanga Museveni atukunyiriza abantu bano bonna lwokwati Museveni's achievements. All of the institutions which were making noise Mbabazi yasokera mu ekereziya n'alangirira papa alinnyayo kati Besigye n'agenda Mmengo n'atwalayo n'enkumbi. Ssaabasajja Kabaka ava Besisi nga Besigye ali ku gundi ku Kidyeri. Ssaabasajja Kabaka n'agenda e Ghana. Musanji wa Kabaka simanyi Edisi byannyima naani. Does Besigye go to Mmengo?
Minister of Butter Trade yatunda Mengo ya battering buli kintu kyonna ne federal naji battering. Nani wa butter as trade? As we speak today, Buganda factor is not in the elections. Ekyo twachogera. Hey, institutions on number 7 yazikubye nazimalawo. Nti today is it not embarrassing? Abagende wa President Museveni bali religious leaders bali babingwa. Why is it that bana abalokola abo wansi kati be bagitating nalabyemu umwo azitowa mbwani Bujingo. Hey, why? Lwaki babingwa tebagenda yo? Bayina endekano zibasayininga yo. Lwaki tebakwata? Hey, we came here, we agreed. Kakati COVID nti ate Museveni mugezi yabaga nti bimugende mutesene baki. Kuba yagenda obitegera president yagenda bamukettira bagenda okulaba mu isolation centers nga temuli mulwadde n'ogwo bataddeyo mbuzi zaabwe kubalirako sente. Agenda okitegeera nga dola 3.5 kakati COVID-19 nyina kyenjawukanyemu nawe mbulira wano wongambidde ku Bobi Wine. Ndaba abantu banja baduse mu pate zaabwe bagenze kwewandisa anti kankubuulire nti sologani kubanga naekyo nakyo Bobi Wine bonogira ku sologani nga tulina political party okujjako nga Bobi Wine alina gy'ajja batunda. Who will control them? Because Bobi Wine is not a party, is a slogan. Kati baze mu parliament naye ekimuyambi nti nabana ababaka ba parliament abeena alimu nawandika akatabo kanemba nti akamyufu tekasoboka. Ekyo kitugambye era abunu proved right. Kakati bwe kibakoze bas ekibiina ate bakittidde ddala. Why? Bagambye nti executive z'ebibiina simanyane zetuule ba minister bo bali suwa nti bagenda kuyitamu sente kati banoonya batula ku kakiiko akakeena alimu. In fact wabaddewo n'ekirowoozo nti bafulaga beheraza abakwata babadde. Yes. Kakati ateka n'akalulu kankubuulire ekisooka naye nze mbasekerera. When you read my book, I'm predicting chaos. Why? Tugeze mumanyi nti wano abantu bwe mwasumulula mmotoka ne zitambula abantu bonna balinnya mmotoka kulaga mbyalo waabwe. Mama Fina nasasuliyako n'abali balemedde mu paako omwo nga bagenda kukola kyati nga economy bagigudde. If they registered in Kampala and they are now home, will they vote? Ekyo nakulira ebyokulonda takirowooza nako. Omuwendo gujja kusalika. What are you going to do to a voter who left Kampala after registering in Kampala? He went home. Oyo tagenda kulonda. Ati awe wali akavuyaawo. Hey, no gamba nti esawa 12 zimaze okuwera emu mulekenga boxi fe mutulekerewo ne bejensi bammwe we wali ekizibwawo wejabikira awe kigenda okwabikira wali pirawo okujjako ngo investinze mu mene ballot boxes kubangu kanti ekisaawe kina mita 10. Mita 10 kitegeeza with the social distancing kigenda mu abantu 25. Emabega nga buli omu asimbye ku munne 25 in 100 meters. Kakati kitegeeza 25 in 100 meters. Ngenda kutandika okulondesa essaawa emu male 12 tubale. What do you do? Increase more polling stations. Waberewo box 2. Nti at one time abantu 2 balondesa. How do you make it? Kyokola odira empapula z'abalonzi voters register noziwa abantu 5 nga zifaanagana. Kakati osigaze ekintu kimu alonze wana asobola okudda wano. You are in one polling station. You have put there 20 ballot boxes. 20 ballot boxes. If every person votes 20 by 6 mbamba mazi. Kubaka kati nakuga nti kino kibwino kibabadde bateekamu tekikyakola ekinkumu tujja mufunirako COVID. Kyobala nze nasese kati balina kukola bati nasese amasomero tebagagudde awo nawe waliwo chaos. That's why I'm predicting chaos. Abaana b'essomero bajja kujjanga ne gloves. Mama gloves basobola ozigula. Omusajja atayagala gulya mwana we uniform gloves ajja zigula. Buli somero buli kibiina kibeere ne w'omuggaani ng'egula mmeka. Emitwalo 8. Kakati gloves ezo bajja nakugamba nti zina particular kakati oyo akole
kampuni ezikolera mu education zizina mazina awona wajja kuwa akabuzo akavuyo kajja nkalengera katujja katono nnyo ampuliriza tova ku